po jako akawuwo. Abadde asigadde nga ab'ebikonde gwe batunuulidde okubaako kyataasa ne kyaleetera Uganda naye olunaku olwaleero akubiddwa era n'awanduka mu mpaka zino. Shadiru Musa Kimera ng'ono ye kaputeeni wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers akubiddwa amadyevu enkya ya leero era kino ne kitegeeza nga ab'ebikonde bwe batasobodde kukolayo kyanjawulo okuggyako okukiika mu mpaka zino. Kaputeeni Nanziri azannya obuzito bwa flyweight nga ye mukyala omukubi w'ebikonde asoose okukiika mu mpaka zino. Yasooka okubwa mu Japani Tsukimi n'awanduka mu mpaka watali kuwangulayo muzannyo gwonna. Ono yagobereddwa David Semuju eyakubiddwa olunaku olw'eggulo munnansi w'eggwanga erya Algeria UNC ne Kaputeeni Shadiru Musa abagoberedde olwaleero. Kati bannayuganda essuubi lyonna balitadde mu bannayuganda abaddusi ab'emisinde abawera 13 abadduka mu mbiro n'obuwanvu obw'enjawulo wamu n'abawuzi oluvannyuma lw'omubonzi w'eryato Kaputeeni Nobo naye okuwanduka mu mpaka zino. Salina Sifu yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.